Abaganda bagamba nti konowe katokalinda kusaabana ttaka ng'olugero luno lutuukira bulungi ku Dr. Twaha Kagoba omusawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'ono kaweefube ow'okuteekera obukadde yamutandikirawo nga yakufuna omulimu guno gwe yasomerera. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1970 ku kyalo Kinoni kyazanga e Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Ne mu kusoma okwo ndeetegeranya nti njagala nkole ekyange. Saagala nnyo okukozesebwa kubanga sijja kusalawo. Okusoma yakutandikira ku Urban and Abu Primary School bwe yamaliriza P7 ne yeegatta ku St. Bernard's College Swera ne Masaka SS olwo ng'amaliriza A-level n'agenda ku Mbale School of Clinical Officers mu Makerere University. Neeyongerayo Makerere n'ensoma degree mu kulongoosa. Kagoda agamba nti okuba ng'akyali muto yayagala nnyo okwekozesa ng'era yatandikira mu kwokya nnyama, okusiika kabalagala n'okutunda endagala. Nayagala nnyo okubeera ne ssente ezange. Natunda ku ndagala, we navaawo ne njokya ku nnyama, awo we nava ne ntandika okusiika paani. Ne nfunira ddala ssente nnyingi mu paani, ne ngula embuzi ne nnunda, ne mbeera nga nnyina ssente. Era si ebyobwavu sibimanyi nnyo. Bwe yafuna omulimu teyapapira by'amasanyu ng'abavubuka ensangi zino bwe bakola, nga ssente ze yafunanga yazisanga mu bintu ebikala omuli ettaka kwe yazimba eddwaliro n'ennyumba z'abapangisa mu kaseera kano ebitandise okumuddiza amagoba. Mungu ampadde abaana mbalina alhamdulillah. So buli kimu kyantulira. Kuzimba ennyumba z'abapangisa? Ennyumba z'abapangisa, eddwaliro liri ntulizimbye. So nyine ekibanja. So okutegekera ebintu ebikalu kyekijja okuyamba mu dda. Kagoda ayongerako nti ne bbulooka ze yazimbisa eddwaliro lye yazeekubira n'okuzookya. Kyagamba nti kizibu nnyo okukolebwa abavubuka b'ensangi zino nga ye kimunakuwaza buli lwalaba abavubuka abakyapangisa nga basookedde mu byakugula n'okuvulumula emmotoka ez'ebbeeyi. Ng'atandise okufunawo abazeewo ekimutwalako ssente mu bwangu ddala. Kuba buli muvubuka afunayo akaseera gw'osooka okufuna omusaala ogusooka agula essimu nnene. Essimu ennene eyagala MBs buli lunaku nze yange yiino. Naye ng'emmotoka tugirabye. Yes, mukube. Kale amalala mangi. Sooka otegeke ebintu ebinaalabirira ki? Emmotoka eyo, essimu, ozimba omusingi omunywevu. Bw'atyo awadde abantu amagezi okwewaayo, okulemerako, okuba n'amazima, obukkakkamu n'obwenkanya nga kye kisumuluzo ekinaabayamba okwegobako obwavu. Beere b'amazima ku mirimu gye mukola. Teekayo ebirowoozo ku kintu ky'oteekako ssente zo w'oziwummuza. Ekisinga okuba ekikulu omuntu anaagaggawala kyetaaga nnyo okudifayininga kapito gw'oyagala. Ayongera okusibirira abavubuka entanda obuteejalabya kuba nti okutegekera obukadde kaweefube olina kumutandika mu myaka egyo egy'ekivubuka ng'okyayina embavu kuba naye faamu y'ente gy'ayina n'ebirala by'obugagga by'afunye teyabikola mulundi gumu. Kale omuntu ono yandibadde yeetegekera ku gavumenti eno gy'ali n'amanya nti ataddewo wanaawummulira. Si kuwummula, okutegeka w'owummulira tekikuyamba buyambi mu byanfuna. Wabula psychologically nakyo kiyamba. Omuntu omukadde atayina kimubuzaabuza bye bibaleetera okutabuka emitwe. So mbakubiriza nti bafube nnyo okulaba nti bategekera obukadde bwabwe. Kibuuka Lumu yakusekedde guno ku Lwabukedde TV.